ng'osaba n'emmere mukulu Lagadi ankwasa ensonyi n'okumwogerako emyaka gya Lagadi tekyayendera for nothing yatuuse n'omugamba gwoze otya wane nga mwewuunya okuba ng'ali ggulu namugamba yabadde kugamba nga yeewuunya enjogera gino gye yayogedde si enjogera eya bulijjo beesaaga in fact bamaze okukyogera yagambye njagala nkibadde mba na Uganda bakirabe yagambye musician I'm tired of you let me clear on camera nakiddamu mu kamera nga kyategeeza naga nkimanyi mugenda kunvuma kuba oleda abamanyi n'empisa zaabwe tebasiima bampisa mbi bali ugly bali boga stop naga nkimanyi mugenda kunvuma ku TikTok weya yabuza kirabiro okola ki wano kugamba ngali surprised wansonga yaze kutongoza industry namba egasa amawanga n'amawanga not Uganda only mwetugenda okubanga bana Uganda tena bo bajja babasuulemu abayimbi ne baziba ekintu omusajja kyazokkola kubanga baafuuka soda baafuuka too much balinga amazagana mu ngalo ku mikolo kyekiseera mumanye nti mwina obukulembeze omusajja abamenyedde obukulembeze bwe mwina n'abagamba mwatwala national theatre mwatwala ki Lagadi olemeddwa okukula n'okufumintiriza nti buli kyokola okikola nga competition okikola nga lwanyisa Kenzo era gye nosale musale njagala okuma message eno kyabaase okukola kwe kujjawo obukiiko buli obulala bwonna obukola competition ku Kenzo Federation esigale nga yetongodde nga yevuganya yetwala music industry mu maaso olw'ensonga wakali kyo forum yerabanga ye mukulu yerabanga yasinga yebalanga Kenzo gwalina okubanga gwawuliriza songa ate kali kyo forum bibaddewo ebbanga ebyo bibina jeno byamenyemenye bibaddewo ebbanga ddene ebbanga ddene bibaddewo byagasa ki byakola ki byayamba ki okuleka okulisivinga sente omusajja ayogera billion and billion manager yakabateekamu kitegeeza nti industry singa aterera dda Kenzo yakajja tanaba nakuweza ndoza myaka 2 wa mwaka kyakozeeko mukyali mulabeko ku bayimbi nga bali wamu mulabeko ku bayimbi nga basizinze fire mulabeko ku bayimbi nga basobola okutuula awamu ne basse ekibu ne bakwa kibateesa mulaba nti ne tufuna mulwadde obulamu bumuvinga ne tufuna kimalayo Kenzo nga tuse ewa Dr. Jose Camillo ne sente yatutenze yazuwadde nze million nti at least olina wotandikira olwa Federation ne baza Edilisa Musuza president wa Federation bwe yatuse mu ddwaliro yalagidde yatoye order nga president nti mukwate million west muzitwe Dr. Jose Camillo nzo omukalumba omuwanika wa Federation we ayitedde sente ezo ne mulagama mwa Dr. Jose Camillo ne bamukwasa sente ezo nti olaba at least Kenzo yakajja